Olwaleero nzikiriza nti gwe abadde agoberera Spark TV ebintu bingi byosobodde okulaba olwaleero ebigenda maaso mu ggwanga era nga wenyini wetugenda okuba ate nga tukutandikira okutegeeza ku nsonga ekwatagana ne oil mu Luganda twangiyise tutya amafuta yes ekwatagana n'amafuta mu ggwanga nzijukira amafuta gano nga tutandika okugamanya nga batugamba nti tugenda kufuna essente empitirivu Uganda ng'etandise okukola amafuta agayo kubanga tulina obusobozi tulina buli kyetaagisa ekyobugagga ekyo nga tukirina mu ggwanga kati ne batugamba nti mwaka gwa 2026 Uganda lwegenda okutandika ate okutunda amafuta gano tusobola okufuna ssente kati edda nga tulaba 2026 eri wala nnyo surprisingly eri mu kukonkona so wonna wetuukira okimanyi tugenda kubanga tutandika okukola amafuta ate okutandika okugatunda okusobola okwongeza ku nfuna y'eggwanga n'eggwanika ly'eggwanga okusobola okubanga lifuna essente empitirivu olunaku nno olwaliro tufunye omukisa okwegattibwako omukulu Yiga Herbert ono nno nga yakwasaganya omuntu wa bulijjo saako ne kkampuni eya UNOC etegeeza Uganda National Oil Company eno ne kkampuni evunaanyizibwa ku nsonga ey'amafuta genkugambye nti no singa tewabeerawo kikyuse na kimu mu mwaka gwa 2026 gwe mwaka ogujja tugenda kuba tutandika ate okutunda oba okugateeka ku katale commercializing it okusobola okwongera kuggwanika ly'eggwanga nze Josephine Nakibula tugenda kubeera ffenna mpaka essaawa ennungi 9 mu maaso awo kubye tugenda okwogerako bikwatako nga gwe omuntu wa bulijjo bikwatako nga gwe alina kampani bikwatako nga gwe ayagala okwegatta ate ku nteekateeka eno ky'olina okukola kwe kutuulawo nawe otudde ku TV yo atufuna ku yo TV saako ne ku TV wennyini waka wotudde oba ku ofiisi osobola okuba nti otegeera biki ebigenda maaso oba oliawo oyinza okuba nga gwe supplier gwe tujja okuba nga twetaaga omwaka ogujja oyinza okuba nga gwe olina abantu abatuufu ate UNOC be yeetaaga okusobola okuba nga batwala mu maaso enteekateeka yaabwe ssebo omukulu Yiga nja kuyita eri kubanga njagala nnyo lina omuntu omu gwe erinzijukiza era mpulira bulungi nti ye gwe Yiga tosanyusa okulaba mu studio za Spark TV weewaawo nyawo nange nsanyusa okulaba eddoboozi lyo nga ssenengerevu bulala tutandikiraawo ndowooza abakulu anti ndi mukyala simumbejja ndi mukyala kulaba mwanyinaze nange nsanyusa okusinkana olwaleero tukyaza abatweyisa amaaso ku lutimbe gaggadde musibye mutya nze Yiga Sempogo Herbert nga mwanyinaze wanyanjudde nga nva mu kampani emanyiddwa nga Uganda National Oil Company mu bufunze UNOC era nga nva mu ofiisi oba mu kakkalabizo oba mu yafeesi ekwanaganya omuntu wa bulijjo ne kampani eyo wamu n'ebyempuliziganya oba ebyokwogerera ekitongole naye nga sinze mwogezi naye nga nze omukuba okola mu kakalabizo ebyo mu Lungereza kyetuyita communication ennyawo alright njagala tutandikirewo omuntu atulaba nti nga bwe ŋŋambye nga tutandika batugamba 2026 tugenda kuba tutandise okubeera commercial bwe kituuka ku kyamafuta mu ggwanga lino so njagala wano we tutuukidde olwaleero eno November 2026 is just next door tutuusewa nga UNOC ku nteekateeka ey'okulaba nti tugwanyulwa mu kyobugagga kino nga bannayuganda oba ne Uganda ng'eggwanga webale nnyo nyawo kibuuzo kinene ndoza kansooka abantu mbasiigire ekifaananyi nga bw'ogambye kituufu nti era nga bwe tulambikiddwa abakulu ng'omu ku bo ye minisita akulembera amasannyalaze n'ebyobugagga eby'omutaka kuba be bamu ku bakama baffe nga ffe UNOC basuubiza eggwanga nti omwaka ogujja mu wakati tusuubira okuba nga tutuuse ku ttondo erisooka mu Lungereza tukiyita first oil era bwe linajja n'ebiddako byonna ebirungi tujja kubagamba omuganda nga bwagamba ensolo kweri ku kizigo sina kindi tuyinza okuba tugikutte ku bwoya tuli mutaano wet kakati tutuusewa ku kulaba nti tujjayo amafuta gaffe tulina project bbiri enkulu nyinza okuba nga nganze mbadde sijjangako wano naye oba oliawo bannange babaddewo tulina project bbiri ezigenda okuvaamu amafuta era nga UNOC tulinamu emigabo project emu eri buliisa n'ennuuya eyo eyitibwa Tilenga tugirimu n'abafaransa ba Total Energies n'abachina ba Sinop Uganda Limited naffe ba UNOC ku lwa gavumenti
kati eyo okutuuka ku mafuta agasooka genkoonyeko ge tuyita fast oil mu Lungereza twetaaga enzizi 17 ez'amafuta. Enzizi 17. Okay. Waliyo enzizi 4 ziringa 42 okutwalira wamu ez'amafuta, naye ng'okutuuka ku mafuta agasooka twetaaga enzizi 17. Kati twakasimako okuva wiiki nga 2 emabega tubadde tukunukiriza enzizi nga 16 Oh, that's beautiful. Kati kitegeeza tusembedde. Kati ekyo kyekikwata ku nzizi. Tulina ekifo kye bayita semakolero. Mu Lungereza tukiyita industrial area, naye olumu ebigambo tebiba byangu kukyusa omuntu obitegeera. Naye nga kugamba amafuta bwe tugayiikulayo gavaamu ebintu ebitali birungi bye tutaagala. Nga tugajje mu ziri enzizi. Okay. Tusooka ne tugateekamu semakolero, ntera kukiyita kasengejja, ne tulongoosaamu ate ne tugatambuza ne tukatwala gye twagala okujja. Kati eyo mu Buliisa n'Enwoya ku project eyo ya Tirenga waliyo semakolero atudde kuyiika 7 nga wano tugenda okusengejjera amafuta gaffe nga twakagajjayo. Kati bw'ogatta enzizi gye ziva ne semakolero oyo n'ebintu ebirala byonna ebiri mu project eyo tuli waggulu w'enkaaga ku 10. Tutambula bulungi. Tetuli wabi era tutambula. Kati ate eyo project emu bw'ogijjako tulina project endala eyitibwa Kingfisher. Kingfisher eri mu Kikuube, district ye Kikuube nga UNOC egirimu n'Abachina basino ku Uganda Limited ne ba Total Energies nga bamusiga nsimbi. UNOC fe tukiikirira government. Kati eyo yo waliyo enzizi zonna awamu eziriyo ziri 31 ezigenda okutuyamba okufuna amafuta. Naye okufuna amafuta agasooka ge tuyita fast oil twetaaga enzizi twabadde twetaaga enzizi 17 kati era nga twakasima enzizi 19. Kati eyo yo twamaliriza okufuna enzizi ze twetaaga okututuusa ku mafuta agakola ki netuyisanamu enzizi 2. Era mu ngeri y'emu n'eno nayo waliyo semakolero oba akasengejja akagenda okulongoosa amafuta gaffe nga twakagajjayo. Ate nno mwattu kati eno yo tutambudde kinene nnyo era omwaka guno nga guggwako project ya Kingfisher yo ejja kuba etuuse wetugambira nti oba kale katwegezeemu tulabe kugamba ng'ebintu byonna tumaze okuwumbawumba nga tutunuulira nga kyewandiise okwegezaamu okulaba nti ddala buli kimu kinywedde bulungi okwetegekera omukolo gwaffe guli ogunaabeerawo omwaka ogujja wakati. Kati eyo y'embeera y'amafuta saawa zinawo bwe wate wetuli mu bimpimpi y'embeera y'amafuta gye gava. Mpozi n'ekirala era ekyekuusa ku ekyo ky'ekyomudumu gwaffe okugenda okutambuza amafuta agava mu bitundu ebyo ebitundu ebibiri Buliisa n'Enwoya ne Kingfisher tugatambuliza mu midumu ne geegatta emidumu ne gijja ekifo ekiyitibwa Kabalega Industrial Park. Banno babaddeyo emirundi egiwera mu Hoima. Kati awe Hoima we tugenda okugira kagenda mu ddongooserezo refinery ne mu semadumu waffe owa EACOP, East African Crude Oil Pipeline. Kati semadumu oyo tutambudde bulungi nnyo era tuli waggulu w'ebitundu ebisukka mu 7 ku 10. Omudumu tutandise okuguteekayo wansi wano mu Uganda ne Tanzania era tukola ne pump station ezigenda okutuyambako oba kulinyisa pressure oba kugissa amafuta gasobole okutambula obulungi. Kati omudumu tuli ku bitundu okusukka ebitundu 7 ku 10. Kati n'olw'ensonga eyo tutambula bulungi okulaba nti nno tutuuka ku ttonde erisooka n'ebinaddiriranga ettondo erisooka livuddeyo. Nduze ekibuzo ekyokubiri mba sikyerabidde wambuuzizza muganyulwa abantu ge bafuna. Okusooka nadde njagala okutegeera obulungi wa bwe tutuuse saawa zino ndowooza weewo. Kakati ebitundu by'oyogedde okugeza nga Nwoya, Buliisa, then Kingfisher, Kabalega side eyo yonna yonna nti ebintu bino byonna bigenda mu maaso bwe twajja enzizi waliwo abantu bannayuganda. Ebintu bino ebiseera ebisinga bwe bijja ffe tukuba engalo ne tumanya nti abavubuka ab'oku kitundu bagenda kufuna emirimu, bamaama bafumba emmere, abantu ab'oku kitundu
so wano wetutuuse waliwo chance ey'abavubuka okufuna emirimu wonna wetugenda. Webale nnyabo. Kaakati ndowooza katutandike n'omuntu wa bulijjo owa wansi. Ekisooka ffe ng'aba National Oil Company oba UNOC obumu ku buvunaanyizibwa bwaffe bwe bw'okulaba nti eggwanga lifuna mu mafuta gano mu ngeri bbiri. Esooka kampani nga ziwaayo obuweereza n'ebyamaguzi goods and services n'emirimu egya ssekinomu employment. Kati mu buufu obwo tukola kinene nnyo okulaba nti nno abantu bafuna emirimu naye ate zitunuulira n'obuweereza n'ebyamaguzi naye ate zitunuulira abantu bokka abalina obuyigirize abakugu. Waliwo abantu mu Lungereza ndowooza be tuyita semi-skilled nga tebakuguse nnyo kiyitiridde naye ate nga basobola okubaako kye bakola. Kati mu ngeri eyo kampani zaffe eziri mu mirimu gino bwe tuba nga tuyina emirimu tukolagana ne ba official bazi district eziri mu bitundu ebyo ne tubagamba nti gino gy'emirimu gye tuyinawo era kye bakola bagiwandiika ku notice board eza ku district. Kati ne tuyita abantu era emirimu ng'egy'okuvuga bino ebyuma biweetiye bitrakita ebyo ebintu bwe bityo abantu abo emirimu egyo tugibalekera era yengeri gye tuyitamu okulaba nti nno bafuna emirimu egyo era abantu abasukka mu 15,000 balina emirimu egyo bwegityo gye tuyita semi-mukugu nnyo naye ate ng'asobola okukola nga bwe ekyokulabirako kyenkuwadde ng'ekyokuvuga biweetiye. Naye ate okonyeeko n'abantu baffe ng'abakyala nyina ennimiro yange ennimye doodonye nakado biki. Kati wansi eyo tuyinayo ebintu ebikolebwa bingi birimu abantu bangi nnyo. Kati ebintu ebyo byonna ebyo basobola okubituusa ku bantu bali ne bwe baba tebakikoze butereevu nejjukira nti abantu bano abakola mu zikampu zino batambula mu bitundu bino byonna banoonya ebyokwesanyusa banoonya ki. Kati baba basobola okutunda ebintu byabwe abantu abakola mu kampu zaffe ne babigula ne beefunira ku ssente. Okonye ku bantu abaataataaganyizibwa projekiti zaffe ne babeera nga beetaaga okuvaawo abantu abo mwabakola mutya oba tukyali mu process tubakoze tutya project osobola okugenda mu maaso. Kaakati ekisooka projekiti zaffe zonna tugondera amateeka g'ensi yonna agaluŋŋamya ebintu bino nti abantu ekisooka balina eddembe lyabwe ery'okubeera bwe baagala. Ekyokubiri tobagoba nga tebasiimye. N'olw'ensonga eyo projekiti zaffe bwe ziba tezinnatandika abantu tubayita ne tubatuuza ne tubanjulira kye tugenda okukola era ne tubannyonnyola engeri gye tugenda okubaliyiriramu era nga enkulu ziri bbiri. Esooka tuwa ssente enkalu era yayagala ssente atayagala ssente tumuddizaawo kyabadde nakyo ng'ennyumba era banno babaddeyo enju bazirabye ate nno wattu baziyita zigali kwoleka nti bwe mba mbadde ndi wano nga omudumu gujja kuyitawo ng'ate mwetaagawo so tufuna ettaka ewalala ne munzimbirako ennyumba. Bw'obanga osiimye enju tukuzimbira enju. Mbadde nkugamba enju tuziteekako kaabuyonjo ey'omulembe tanka ekiyungu kuliko sola. Kati projekiti abantu zibaleka abantu tubajja mu buyumba obw'essubi kyannaku titwafunye ebbulaga ku lutimbe naye bandi badde babulaba ne balaba abantu obuyumba bwe baalimu nakati bwe abantu baalinga mu nju za ssubi kati bali ku 99 buloka ne sola kati tubaleka mu mbeera esinga gye twabasangamu. Naye ate ekyo ng'okijjeeko tulina ne projekiti ezibayamba okutandika okwefunira kasente kubanga ojja ne weesanga nti abantu abamu we tuyita baali balimirawo kati bw'avaawo ate nadde ewalala aba alina okulaba nti afuna ekintu ekipya oba zzaawo ekiringa kye yalina.
kati n'olw'ensonga eyo tulinawo project ez'okugaba n'okuyigiriza okusimba muwogo ow'embala era bw'ogendeyo mu buliisa n'ennoyo waliyo emisiri miyitirivu nnyo egya muwogo oyo ow'embala tugabye embuzi ezo ennungi z'emaleeto ennene n'ebirala kati abantu abo bali mu mbeera esinga bwe yali era bw'oba oli awo batandika dda okujja ku kibala ky'amafuta n'omukka ekyo kyoleka bulungi omulungi atulabako Spark TV tulina omukulu okuva mu UNOC nga twogera ku nsonga ey'amafuta kino kyekintu ekimu kye tukkiriza nti singa nga bagatandise okukolebwako nga bakirina okukolebwa ogenda katale eggwanika ly'eggwanga ligenda kuba lyeyongera tugenda kufuna ensimbi omukulu nga bwannyonnyodde ng'ate n'emirimu weekiri ate nga waliwo nekyetuyise skills development nti waliwo abantu be beetaaga nga obukugu si bungi nnyo naye nga olina obwo bwe beetaaga okusobola okubaako emirimu egimu gy'ogenda okuba nga ate okola mu kitongole. Mukulu Yiga atulaba yandyagadde okumanya kubanga ebiseera ebisinga ebintu nga bino benteekateeka nga bwezino bwe zijja nti waliwo abandyagadde okubeera ekitundu ku UNOC mu ngeri y'okuba nti mulina abakozi bayitirivu olina agamba nti nze ngenda kusupplyinga emmere mulina abakozi olina agamba nti nze ngenda kusupplyinga oba boots ngezo oba oblong ezo kwegamba kyenjagala okutunuulira nti abaagala kampuni ngezo ezaagala okubeera ekitundu kummwe nga zirina bye zisupplyinga tuyita mu criteria ki tugoberera mitendera ki okufuna contracts ezikola kino balina kuba naki kiina kubeera kitya twogera ku kampuni eziri local kale ntandike na sekinoomu oba ne kampani tutandike ne sekinoomu bwe tumala tukigaziye tugende ku kampani webali nnyebo kakati omuntu sekinoomu bw'oba oyagala okufuna omulimu mu kisaawe kyaffe kankiyita ekisaawe ky'amafuta n'omukka kyosooka ekisooka ky'oba olina okuba nakyo bwe buyigirize oteeka okuba nga wasoma naye ate tekitegeeza nti oteeka okuba nga wasoma mafuta kuba si buli ali mu mirimu gyaffe gino nti yasoma byamafuta kuba ndooza abamu be tulina mulimu ba geologist abasoma wansi enjazi wansi eyo zakula zitya si ffenna nti twasoma geology tulina abasoma ebya business ebyenfuna tulina abasoma ebya embeera z'abantu sociologists social scientists abo ennaku ezo weewuunye mu UNOC tulina kati abakozi abakuniikiriza 240 naye twafunye dokita bwandibadde weewuunya nti kati UNOC mwagazaaki ku 240 dokita nagenda kola olaba nti bw'obanga olina abakozi ngaabo balwala beetaaga okukeberebwa biki kati singa babaawo ekintu kyonna omusawo waali aba asobola okukikwasaganya amangu nga tebaba temunnabagenda mu ddwaliro kati okuddayo oteeka okuba nga olina obuyigirize bwasoma n'okuwuka ne bakutikkira kati bw'olaba ekirango mu mawulire oba ku mitimbagano oba ku TV teekamu ekizibu kye tulabye kubamu ku bannaffe bagamba nti emirimu gino egy'amafuta n'omukka balina be bamanyi mungi wa bali abamanyiddwa abaana baabali naye nze kyentera okugamba abantu nti okugulu okusooka ku kufuna omulimu kuba kuteekayo okusabako bw'obanga olina omuwala gwe weegombye tomuwenyaako mu nzikiza ayinza obutakulaba ayinza n'obutamanya intention zo kakati olina okuteekayo okusabako kyekisooka ebisigadde ne bibeera awo naye n'otaddeyo ne weemulugunya balina bye bagiwa naye nga tewasabteekayo okusabako era abantu abangi bafunye emirimu nyina munnange ekyewuunyisa omwami ono gwe ngenda okugambako yakulira ekakkalabizo erikola ebintu bye twogerako kati ebya national content okulaba nti eggwanga lifuna mu ngeri y'emirimu n'obuweereza omwami oyo yasaba emirimu emirundi ng'ena mu kampani yaffe naye juuzi wano ndoza emyezi ng'ebiri emabega yamaze n'afuna omulimu ate nga yazidde ku ddaala ddene naye nga bulijjo gye nejja wansi bagimu ajja asaba n'atafuna yasobola okunyumiza emboozi y'emirimu oba oli awo
kale nno abantu baba balina okusaba naye n'ekirala okwongera okutangazaamu emikisa gy'abantu ekitongole ekiyitibwa Petroleum Authority of Uganda PAU mu bufunze kati oyo ye kalabalaba w'emirimu gyaffe ku mutimbagano ku kibanja kyabwe ku mutimbagano pau.go.ug. Muntu taleeta ku UNOC. Nina kukinyonnyola. Ku kibanja kyabwe okwo bw'ogendako ku pau.go.ug n'ogende wali national content bw'okoonako osangayo ebintu bibiri ekimu ku byo bakiyita National Oil and Gas Talent Register. Kati register eno oba listi eriko bwe weewandiisaako kubeerako abantu bonna abasomye ebintu ebyenjawulo byonna naye nga banoonya ekintu eki kufuna mirimu mu mafuta n'omukka. Kati kampani zino ezinoonya abakozi waliwo kampani nyingi eziwandiika abakozi ku lw'ebitongole kati emirundi egisinga zitunula ku lisiti eno ezigamba ono abatuukirira. Kati ekyo kikuyambako okutangaaza emikisa gyo. Naye ekyo bw'oba okimaze kampani zino nga bw'eŋŋambye kati nga ffe n'endala nnyingi nnyo tulanga mu mawulire. Kati ffe ofiisi yaffe kuba tukola ku byamawulire n'empuliziganya era ebiranga ebisaba ebyokuwandiika abakozi biyita mu ofiisi yaffe tubiteeka mu New Vision Daily Monitor ne ku bibanja byaffe ku mitimbagano. Abantu bannaye TikTok nungi eyigiriza naye ate olumu bw'ogirwako olina by'osubwa. Mutunule ku LinkedIn emirimu LinkedIn abantu bagimanyi nakyo kiri ku mitimbagano kubeerako emirimu mingi nnyo. Kati ndowooza tulambuludde ekimala ku sekinoomu nsaba tugende ku kampani. Nange njagala tugende ku kampani. Kakati kampani nga bwe nagambye osobola okuwaayo obuweereza services oba ebyamaguzi goods. Kati kampani efuna etya emirimu ekisooka olina okuba nga weewandiisizza mu bulambalamba ng'obyonna obimazeeyo. NSSF ekumanyi, URA ekumanyi, KCCA oba Municipal Authority yonna ekumanyi, business yo ng'ewandiikiddwa mu bulambalamba. Mu Lungereza tukiyita formalization of a business. Business nga weeri emanyiddwa si ya mu kikapu. Tambula na ffe tubisobola. Anasanga ku street agamba tetukisobola gwe kituwa. Naye ng'eri kati ate okuba ng'ewandiikiddwa mu bulambalamba ng'era eyina ebiwandiiko ebyo byonna. Kati ekiba kiddako kunoonya ki mirimu. Kuba emirimu egyo era girangibwa mu mawulire buli lunaku gibeera mu New Vision ku Lwokubiri, mu Daily Monitor ku Lwokubiri olupapula lw'amawulire, mu New Vision ku Lwokuna n'empapula endala ne ku mitimbagano. Kati abalina kampuni kira kye balina okukola nga bwenkoonye ku kibanja kiri ekya Petroleum Authority of Uganda ku mutimbagano. Bw'ogenda ku kapeesa ka national content n'okakoonako nagambye kalina register y'abasekinnoomu ne kalina ne register ya kampuni. Register ya kampuni bagiyita National Supplier Database. Kati olukalala olwo luliko kampani ezeewandiisizza mu bulambalamba ng'era zituukiriza buli kimu era nga kyezirinze kugikoonako nti tuleetere kino tuwe obuweereza buno bwe bityo. Era ensangi zino bwe tuba tunoonya kampani ez'okutuwa ebyamaguzi n'obuweereza tuteekawo akakwakulizo nti oteeka okuba weewandiisa ku National Supplier Database. Olukalala lwa kampani ezeewandiisizza ezaagala okuwaayo ebyamaguzi oba obuweereza mu mukka mu bya oyiro n'omukka. Naye nga bwe ŋŋambye Supplier Database eyo eri ku kibanja kya Petroleum Authority of Uganda. Kati kampani bwe zityo bwe zifuna emirimu n'obuweereza kati tuziyambye tutya mwamiga nga tetunatuukawo engeri UNOC gye muyambamu kampuni. So kampuni yange Josh Metal something. So wendi era ndi registered bulungi nnyo kampuni yange eri registered Josh Metal Fabrication something. Kati ng'empapula zino nzirina tewaliwo issue kubanga ebiseera ebisinga ojja kulaba agamba okuwa twetaaga ng'olina experience ya myaka 2 olw'okuba ogenda kusupplyinga katugeze oba byamaguzi ng'ebyo nga bw'ogambye twetaaga omuntu nga capital we wa
sente bweziti tetwagala muntu gwe tugenda kukkiriza osupplying ekyo omwezi gumu oba ebiri ate tutandika okudda mu hide and seek ebyo byo tetubitunuulira webale nnyabo kakati ebintu ebyo byonna tubitunuulira ate ng'era bw'oyogedde obumu ku buweereza buno buba bwetaaga obusobozi n'obumanyirivu era ekyo bwe twakiraba tugamba nnyo kkampuni mu misomo gye tubeeramu kuba bwe mbadde njagala okugenda tugamba nnyo abantu bano abaagala okuwaayo obuweereza n'ebyamaguzi batugamba waliwo enjogera oteeka okuba nga ogimanyi nti bw'oba oyagala okutambula oyanguwe ogenda wekka naye bw'oba oyagala okutuuka ewala ogenda ne munno oba ne banno kati mu bufu bwe bumu tusaba kampani kuba ffenna tetwenkana naye ate nga ffenna tuba nekina ebituubirirwa kati bw'obanga oli mu bunafu mu nsawo mu bukugu ng'olinamu obuzibuzibu naye ate ng'olina munno gw'omanyi gw'osobola okukola naye tuwaliriza kampani zino okwegatta mu Luganda oluwangu mu Lungereza tukyoke joint venture naye mu Luganda kwe kugatta obumanyirivu ne ssente na biki n'obusobozi musobole okutuuka gye mulaga nga bwe kati ffe olaba tukola ne kampani y'Abafaransa Total Energies erudde mu kazannyo k'amafuta ndoza ensangi ezo baali bakoze myaka oba 10 bwe mbaseerabidde n'Abachina baluddemu kati naffe naye olaba tukola nabo ate nabo tebaagamba nti mugende yite muyina bukugu bakimanyi agali awamu ge gakola ki ge galumanyema kati tuwaliriza kampuni talina maanyi naye ng'eyagala n'eri eyina ssente okulaba nti nno beegatta basobole okuwaayo okusaba nga kuzito bafune basobole okwefunira ku birungi ebiva mu mirimu gino gye tukola naye nga sinneerabira kampani zino nga bwe tugambye ezimu ziba nto obumanyirivu butono kati tuziyamba tutya nga ffe abali mu mirimu gino kati tubeera nnyo n'emisomo mu woteeri ez'enjawulo ne tuyita kampani zino ate nowewunga emisomo gino giba na gyabwereere ne tuyita kampani zino nga tuziyamba okuzitegeka okulaba nti nno zifuna contract nga tubalagirira oteeka otya okusabako mu Lungereza bid oteeka otya okusabako osobole okuwangula contract biki by'olina okukola biki by'oba tokola buzibu ki bwe tutera okusanga mu kusaba kw'abantu emisomo egyo gibeera mingi nnyo ate ng'emirundi gibadde mingi nnyo ate ng'emirundi egisinga tugikola ne bannaffe be tukola nabo okusobola okubangula kampani zino tutangaaze emikisa gyagyo okulaba nti nno gisobola okufuna emirimu kanyongereko kano nga bwe nkugambye nti kampani zirina okwewandiisa ku kibanja kya Petroleum Authority of Uganda we twogerera kampani ezisukka mu 3,000 zeewandiisiza okujjukira kuliko n'ez'ebweru n'eza Uganda kati ku 3,000 kuliko 600 ezifunye emirimu ku 600 olwo kuliko eza Uganda ezisukka mu 4 ezifunye emirimu mu kisaawe ky'amafuta n'omukka okuva 2022 bwe twalanga mu Lungereza companies ffe abali mu mafuta gano bwe twasalawo nti tugenda mu maaso ne project esatu eya Semadumu n'eri gye tuyiikuula izo project esatu bwe twalangirira mu 2022 bwe twakola okulangirira okwenkomeredde nti tugenda kuteeka ssente mu project zino okuva olwo okutuuka kati kampani za Uganda eziri mirimu zino zaakafuna ssente ezikunukiriza mu buwumbi bwa $2 ngomawulire malungi ndozo kirabye era ndowooza oba okiraba nti abantu n'ebitongole wabona eggwanga nti lizze lifuna mpola mpola mu kyobugagga kino era ligenda kweyongera okufunamu awo wennyini producer wange ekifaananyi kyo tokijjaako era mbadde nkyetaaga nnyo Mwamiyiga bwe tutuuka ku eddembe ly'obuntu emirimu egirimu ebyokuyiikuula
bitera okutataganya obulamu bw'abantu mu ngeri nnyingi nnyo. Ekisooka ebimu bijja kuba nga bivaamu amaloboozi amayitirivu ennyo owulire abantu abaliraanyeewo nga balaajana tetukyebaka ebintu bituwuumira mu matu kino nakiri nga UNOC mukoze mutya okulaba nti enteekateeka egenda mu maaso kyokka ng'ate n'abantu beeyagalira mu ddembe lyabwe okubeera mu kitundu? Waliwo enkola yonna. Kibuuzo kirungi. Kakati ekisooka nga bwe nagambye tuli bagonvu nnyo eri ekisooka tussa ekitiibwa mu ddembe ly'abantu. Oluzaalibwa bw'oti ojja n'eddembe lyo eryokweyagalira mu bintu bingi nnyo omuli n'ensi yo n'okwebeezaawo. Kati n'olw'ensonga eyo nga bwe nagambye abantu betusanga projekiti zaffe gye tuzitadde tetulina gwe tukoba nga tetukkiriziganyizza. Nga bwe nkugambye tulambulula bulungi nnyo kye tugenda okukola ne tubagamba tugenda baliyirira era ne beesalirawo. Si bya buwaze. Oli n'agamba munzimbire oba mumpe ssente. Kyasalawo kye tukola era tubadde tutambula bulungi nnyo. Era omuntu bw'abanga si musanyufu ayina eddembe lye okwekubira enduulu mu bitongole eby'enjawulo. Era babaddewo abatututte mu kkooti olw'ensonga emu n'endala. Era naffe tetutenguye kkooti bwe batuyita tugendayo ne tuwa okwewozaako na byonna. Naye ng'emirundi egisinga oba kumpi 99 ku 100 ebintu bino tusobodde okubigonjoola mu ngeri eyeeteetaaga kugenda mu kkooti kuba abantu basanyufu. Ekyo kimu. Ekyokubiri, projekiti zaffe nga tezinnatandika tukola okwekenneenya nti projekiti eno buzibu ki obuyinza okugivaako nga bukyankalanya embeera z'abantu oba obutonde bw'ensi n'ebisolo nga butwadde n'emiti ne byonna ebyo. Mu Lungereza tukiyita environmental social impact assessment. Wensaba tutandikire omulungi yatulaba tugenda kuba atuumulamu katono nnyo ate oluvannyuma tugenda kukoma omukulu asobole okumaliriza ate ensonga eyo. Ne mu maaso awo producer nge bwana bakkiriza oyinza okutwegattako essimu 2 oba 3 okuba nti oyinza okuba oyina ekibuuzo kyayagala okumanya kubanga eno enteekateeka ya wano mu ggwanga yakuyamba Uganda ne bannayuganda. Tovaawo. Alright, tuli ku nsonga ya mafuta ogwise n'omukka. Omanyi ebigambo by'oluzungu n'oluganda kiringa luzungu lwetwogera olwa bulijjo n'olwa bayibuli tebikwataganamu n'akatono naye nga ndira omukulu okuva mu UNOC yakwasaganya omuntu wa bulijjo ate ne kkampuni okusobola ensonga lwaki tuli nayo olwaleero kwe kumanya wa we batuuse ndi lwe tufuna amafuta gaffe agasookera ddala era wa we batuuse olinago olwaleero biki by'olina okukola nga gwe munnayuganda okusobola okuganyulwa mu nteekateeka eno wa we tukola ensobi naddala nga tunoonya kyetwandiise contracts okusobola okuba nga tukola ne UNOC nga mu studio gwe mukwana yakanegatako ndina omukulu Yiga Herbert era nga gwe tugenda okuba naye paka essaawa 9 atulaba nga wandyagadde okubuuza omukulu ono ekibuuzo oba nga olina kyoyagala okumanya oyinza okuba nga oli supplier nga wandyagadde okukolagana ne UNOC oyinza okuba nga oli muntu sekinoomu naye ng'olina kyowulira kyosobola okukola mu industry ne ya mafuta ogenda kubanga otukubira ku simu noti 7 noti 65 noti producer nga jagitekawo ku screen ojja kuba ogiraba eri 0700656500 kyokka bantemezaako nti gwe atukubira ng'oyise ku WhatsApp kijja kukolera bulungi nnyo kubanga essimu ejja kubanga eyita bulungi so ogenda ku simu ogenda ku WhatsApp tukubire ku simu gye bagenda okuteekawaawo osobole okubanga obaako ekibuuzo kimu oba bibiri byogenda okubuuza wetugendedde mukuumulamuko tubadde twogera ku nsonga eya eddembe ly'abantu abaliraanye oba abakoleraawo then ne obutonde bw'ensi kino kikulu nnyo ebiseera ebisinga nti olaba abantu bakola emirimu ne giba mirungi naye mudda ne giba nga ginyigiriza obutonde bw'ensi kati ne bufa ate ne bunyigiriza n'abantu era abeetoolodde. Kakati mbadde nkugamba nti projekiti zaffe tezitandika nga tetunnaba kusoma kwekenneenya obutonde bw'ensi busobola kukosebwa butya wamu n'abantu ne bye bakola n'ebintu byabwe
wamu n'ebisolo n'emiti nga kwogitwalidde kati tukola okusoma okwo era tulina kye tuteekawo ne tugamba nti singa kino kibaddewo tujja kukola kino okutaakiriza kati emirundi egisinga bwe tumala okukola okusoma okwo tuweereza mu kitongole ekyobutonde bw'ensi kalabalaba w'ebyobutonde bw'ensi NEMA, National Environment Management Authority. NEMA abantu bagimanyi kati NEMA etunuulira alipoota ze tuba tukoze bw'egisiima ng'etugamba mugende mu maaso bwe bategisiimye ng'egamba mutereeze kino na kino na kino nga tugizaayo bw'egisiima ng'egamba mugende mu maaso era tewali pulojekiti yaffe egenda mu maaso nga alipoota eyo teriiwo tufuna ne certificate etukkiriza okugenda mu maaso n'olw'ensonga eyo ekisooka tetulina abantu betugoba nga tebeesiimidde tetubasindiikiriza beesiimira tusa ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu era tutaakiriza nnyo obutonde bw'ensi obutonde bw'ensi n'ebintu ebiriko emabegakaawo twali ku project eyo Kingfisher waliwo amawulire abamawulire be twali nabo nga bwe tubadde tunyumya nga tuvudde ku mpewo kati ku geeti awo bw'oba oyingira mu Kingfisher waliwo omusota waliwo nduza omusota guno ogw'emira ne gukola weeguti bagiyita tema erinyanjeera oba salambwa nga guli mu kalobo kenkana bwe kati nga baagukutte mu kitundu ekyo era abantu baabo bamanyi bonna tetutta misota wabula gikwatibwa negitegerekebwa bulungi okutuuka nga ab'ebisolo by'omu Burundi aba Uganda Wildlife Authority bagijje bagututte ne bagutwala gye gunaabeera kati kyekyo kye tukola okulaba nti nno obutonde bw'ensi tebwonooneka tubukuuma bulungi era projekiti zaffe zonna gye ziri era abannema tetulekeraawo bwe batuwa certificate tetukomaawo naye tusigala tutambula nabo era basigala bajja beekennenya okulaba nti bye twasuubiza era ddala bye tukola tukimanyi nti ensi eno waliwo abaagitwazika enkeera bagenda kujja bagitusabe tetwagala batukogibasaba nga mugitobankanyiza nga tubalaga ngalo twagala basabe nga nnungi naye katono nnyo kenjagala okugira wano obadde oyina kyombuuza ekitabadde kya butonde bwansi kyetuzeemu ekitabadde nduza kya safety obukuumi bw'abantu ngaffe ababikolamu kakati omungeza kyayita safety nendoza mu Luganda olwangu obukuumi bw'abantu abakola mu mirimu gino kuba gibeeramu omukka gibeeramu ebyuma ebizito babadde ku welding kugamba awo baali ku ssomero balina gye baali basoma naye eri gye tubeera wabeerayo ebintu ebyenjawulo ebisobola okukosa omuntu n'olw'ensonga eyo ffe nga kkampuni eziri mu mirimu gino obukuumi oba safety kikulu nnyo era ffe nga aba UNOC kyekimu ku bintu bye twenyumirizaamu ennyo omwongereza kiyita core values ebintu bye tugamba nti tuyimirirako ne tugamba nti bino byamaanyi nnyo gye tuli kati ekimu ku byo safety era bw'oba ogenda mu field eyo oba oliawo obanga twekapika twambala engatto twambala emivulu y'egyenjawulo twambala galubindi twambala gloves tuteekako elementi kwegamba okulaba nti nno omuntu ali mu mbeera ng'alina obukuumi era tubeerawo ne bakalabalaba ab'enjawulo nga mulimu neyo Petroleum Authority gye nagambye kuba yo ntera okugiyita difiri kuba difiri abeera abantu baba basamba omupiira difiri ng'ali wakati kati ekitongole ekyo nze nkiyita difiri kuba kibeera kyekennenya biki bye tukola okulaba nti bitambula bulungi okakasa nti ebintu bitambula nga bino okutambula ate ng'ekimu ku ebyo ye safety okulaba nti nno abantu abakola mirimu gino tebalina bizibu bibatuukako n'olw'ensonga eyo tukola buli ekisoboka okulaba nti nno abantu abali mu mirimu gino obulamu bwabwe tebabufiirwa oba tebafuna bulemu oba kulumizibwa okwenjawulo nga bakola emirimu egyo era nga kikakata ku kampuni naye naawe omuntu sekinnoomu obutakola bintu bigenda kulumya
Alright, producer Semi Yafegwe atulaba kweri obulungi osobola okuba n'ekibuuzo ky'obuuza omukulu ono naddala nesibye nnyo ku companies kubanga nkimanyi waliwo abantu abandi agadde okubeera ekitundu ku UNOC mu nteekateeka eno 2026 ebasange nga muli kitundu essimu eri noti 7 noti 6565 noti genda kusimyo genda ku WhatsApp yo tukubira essimu obeeko ky'obuuza omukulu yiga asobola okuba nga ate ng'abaddamu mukulu yiga ennyebo ebintu bino ebikolebwa UNOC si bye bintu by'ogamba nti weetaaga akakadde k'ensimbi kamu nga tumaze okutunuulira amakampuni ag'Abannayuganda waliwo chance ey'abamusiga nsimbi companies okuva ebweru w'eggwanga okujja okubeegattako era bo ki kye balina okuba nakyo producer ali ku ssimu ekibuuzo kye tukigatte ku kyange. Hello? Hello? Bambi kendezako ku ddoboozi lya TV tusobole okutufuna. Mkwano bw'okuba essimu ng'olina ky'oyagala okubuuza nkwegayiridde kendeza ku ddoboozi lya TV tusobole obutafuna feedback otuwulire ate naawe tusobole okuba nga tukuwulira. Mukulu yiga ku nsonga y'amakampuni gano agava ebweru w'eggwanga bo ki ekibeetaagisa balina kuba naki? Kubanga lwaki nkubuuza ekibuuzo kino ndabye nnyo enteekateeka mu Uganda ne tuyita be tuyita bamusiga nsimbi ate ekyennaku ne tuddira ensimbi ze tulina. Ale ne tuziwola musiga nsimbi ate asige ewaka kwegamba ne bitutabulamuko. Kakati engeri emu companies ez'ebweru gye zikikolamu era nga bannayogedde ziraba company eri wano nga basobola okukola ebintu bakola ebintu byebimu oba nga basobola okukola ekintu kyekimu ne beegatta kyekira nabadde nkikoonako mu kusooka nti mukole okwegatta obwegasi musobole okulaba nti nno mutuuka gye mulaga kuba agali abamu nga bwe twagambye ge galuma ennyama kati kampani ezo ekikulu kwegatta n'eziri wano basobole okukolera awamu naye nabo beewandiisa ku gundi eri gye twayogeddeko aregisita eya Petroleum Authority of Uganda eya National Supplier Database oba olukangaga lwabo erwa companies ewandisizza mu butongole era nga zaagala okuwaayo obuweereza. Okay. Kati bimu ku bwebyo ebibiri ku birala bye balina okukola okulaba nti nno basobola okuwaayo obuweereza bw'ebyamaguzi mu mirimu gino nga bakolagana ne companies awano. Alex Mhala. Hello. Hello. Bambi kendeza ku ddoboozi lya TV tufuna feedback. It's very, very important and it supports us very much in terms of. Okay, abamasimu tweyanziza mwebale kutugoberera mwebale nnyo naye twekatuganya okukwatagana olw'ensonga tujja tuwulira ati nate tugenda kuwulira kubanga oleseeko eddoboozi lya TV oyagala kwewulira. Sorry, netonze. Obudde bwaffe butambula tuleka tusigaze eddakiika nga 12. Amakampuni gano okay tutegedde already agaliwo agalemereddwa agasuuliddwa olwokuba sina kigambo kituufu kyakukozesa agatasobodde kuyitamu nsobi ki ze bakola ze beetaaga okumanya ali eyo eyandyagadde ne oba kyagaana oba abadde takimanyi ng'alina kukiyigira wano leero. Okay, webali nnyabo kakati ebima bingi beetaaga babimanyi baleme kwekwasa nti abo basosola bawa bali naye ekisooka okuba teweewandisizza mu bujjuvu nga bwe tubimenye emisoso gyonna bwe tugimenye oteeka okubanga ebitongole byonna bikumanyi NSSF municipality ebya trading license URA weewandiisa okuba nti osasula emisolo n'ebitongole byonna waliwo Uganda Registration Services Bureau URSB yewandika company oteeka okuba nga weewandiisa oteeka okuba ebiwandiiko byonna ebikwata ku company ndooza mulimu memorandum of association ebiwandiiko ebitandika company kugamba buli kimu kiteeka okuba nga kirambulukufu oteeka okuba nga ekintu kyoyagala okuwaamu obuweereza okiyinamu obukugu ng'oba wali okikozeeko okitegeera oteeka okuba nga olambulula bulungi nti
ono ye nannyini kampani emigabo gibwe giti bano bwe balinamu emigabo ebintu ebyo byonna ebyo bibeere nga birambulukufu bulungi nnyo. Tenda bwe zijja abantu ebintu byaffe nga bw'obimanyi abantu baagala kuteekayo ku ssaawa bwe baba nga tuggalawo ssaawa 11 oli ayagala kujja 59 Ajanga asala entuuyo. Kati wakati awo muddakiika enyemu tomanya kibeerawo ogenda okugirani ng'olina kiwera bidde. Kati ebintu obutabiteekateeka mu budde ekyo nakyo kiri awo kugamba olumu ebintu tebiba binene nnyo naye ng'ate bikola ki bikusuula kubanga baba tubirambise bulungi nnyo nti oteeka okuba na kino waliwo kye tuyita power of attorney. Ani agayina mu kampani eyo obuyinza obwo obuwandika ku oba ndagaano oba biki ebintu bwe bityo kugamba oteekwa okulambika ebintu bino byonna bulungi nnyo okusobola okufuna okuwangula tenda mu mirimu gino. Ekirungi nti abantu tubadde tubasomesa era tukyagenda mu maaso ate nno weewuunye emisomo gino tubeera mu woteeri naye ensangi zino tuteekako feed bibeera butereevu omuntu abeera asobola okubiraba butereevu gyali kati teweetaaga kujja gye tuli ate nga tuteekako n'abavuunula n'aba sign language okuyamba abatawulira. Kati tuwaliriza abantu nti ebintu byaffe bino bwe tubiteeka ku mitimbagano kuba tubiteekayo babirabe mumanye muyambibwe okulaba nti nno mufuna emirimu n'obuweereza. Mukuluyiga nga tusemberera enkomerero ya programu yaffe eno oba oliawo oli yandyagadde okumanya tusigazaayo emyezi ndowooza nga 5-6 okufuna ettondo lyaffe liri erisookera ddala neesunga okubaawo ku lunaku olwo. Munnayuganda kikyaba tusuubire ki nga tumaze oluvannyuma lw'ettondo lino ki kye tuba tusuubira nga bannayuganda mu kyaffe? Kakati ndoze tuba tusuubira nkyukakyuka. Abantu mpazi waliwo ebintu bye batanaba kumanya naye kambasigire ku kifaananyi. Simanyi lwasemba genda wansi eyo ehoyima buliisa ebitundu ebyo. Hoyima mpezeza emyezi nga 2. Ekyo bitundu nnyo kitegeeza wali ogenze eyo abantu kwegamba gwenjogera naye gwasinga obulungi kuba nti kyenjagala okubagamba abantu wakirabako wansi eyo emyaka nga 15 emabega nga tewagendeka omuntu bwakutumayo oyinza okutonyeza ezziga kubanga enguudo zabeeranga mbi biki naye kati kakeeka ng'abalabye osobola okubabuulira kakeeka ekyo kimu ate nga si eyo yokka naye ebitundu bingi ebyetoolodde awo enguudo ezo zikoleddwa lwa nsonga y'amafuta. Waliwo oluguudo oluyita mu park Maction Falls National Park ne lugwa enwoya nga luyita waggulu ku lutindo simanyi oba wali oyiseeyo ebyo byonna ebyo enguudo ezo zikoleddwa lw'amafuta. Kati eggwanga olaba nti lyatandika dde okukola ki lyatandika okufunamu. Mwawulidde ku kisaawe eky'omupiira ekiri ehoyima kibalagavu ekisaawe ekyo esente ezakizimba zaava mu mirimu gino gye tukola zaava mu mirimu gy'amafuta ezazimba ekisaawe ekyo ekyehoyima ekinaatera okutongozebwa. Kati n'olw'ensonga eyo eggwanga litandise okuluma n'okuwoomerwa ekibala ky'amafuta naye ate we tulaga we wasinga obulungi waliwo omuyimbi yayimba nti ebirungi biri mu maaso. Kati naffe mu buufu obwo ettonde erisooka bwe lijja ne tutandika okuggyayo amafuta gaffe bulungi nnyo ne gatuka akatale k'ensi yonna ne twefunira ssente tugenda kuba tunoga obuwimbi bwa $2 buli mwaka mu kutunda amafuta ago agatali masunsule getutunda akatale k'ensi yonna. Kati ssente ezo zigenda kuba za mugaso nnyo mu kukyusakyusa eggwanga lyaffe lino.
abakulembeze batulungamya nti sente ezo siza kugula mu bumotoka bupya namasuuti tugenda kusigala nga tuvuga bupulimo bwaffe naye nga enguudo kakeeka amasomero ebisaawe okitegeera obudde bulabikanga ebirungi bigwa binyuma naye mu seconds nga 13 amafuta gano nga tutanze omanyi tulina obuzibu tukola sukaali wano mu ggwanga naye tumugula bbeeyi buwanana nga tutandisa amafuta gaffe gano tulina chance nti ffe bannayuganda liita neeva ku 5,500 ne tuddayo nze we natandikira okuvuga emmotoka nga tuli mu 3,800 kati tuli mu 5,500 waliwo omukisa gwonna okusinziira ku buwumbi bwe tugenda okuba nga tufuna ate nga tukolera wano waffe naye nakati we tuli si wabi nnyo nnya n'ekintu 5,800 onywawo mwannyinazi nnyo 9,800 ate amafuta gonna geegamu amafuta kati gonna geegamu ffenna ffe tugagabaago kati geegamu nnyo wolaba we gali abatono naye ekyo si kyekibuuzo ombuuzizza kakati nga bwe twayogedde emu ku projekiti zaffe ly'eddongooserezo refinery mu Lungereza kati amafuta ge tunywa we tuwogerera gava mu nsi z'Abawarabu amafuta ago gajja ku mmeeri mupangisizza emmeeri mutaddeko insuwarensi na byonna kati ne gayita mu Kenya ne gatuuka eno olumu Tanzania kati bwe gatuukira wano nga gagezeeko emisoso mingi nnyo kiviirako ebbeeyi okulinnya naye amafuta gaffe bwe ganaaba gavudde wano ebina tebijja kubeerako tusuubira nti ebbeeyi ejja kuba tweyanzaza nnyo tweyanzagire tusobola kusooka wano abadde atulaba obadde mulabe mulungi okuva gye twatandikidde mbadde n'omukulu Yiga Herbert okuva mu kampuni eya UNOC bano bavunaanyizibwa ku mafuta nga tukitegedde bulungi nti omwezi ogw'omukaaga bwe watabeerawo kikyuka tugenda kuba tufuna ettonde oba amafuta aganasookera ddala wano mu ggwanga beera kitundu kwekyo goberera ebigambiddwa agenda ku mikutu gyaffe gyabwe gya social media osobola okumanya biki ebisingawo omanye engeri ki gy'ogenda okuba nga ate obeegattamu nze nakibula etovaawo tugenda kuba tugenda mu program Uganda esalawo ate omanye biki ebigenda mu maaso nga bannayuganda beteekateeka olw'akalulu akabona